أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الضلال ومن النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته amatenda malungi amajjivuga wa kitiibwa Allah omutonzi waffe omulezi waffe era nga gwe tusinza tumwebaza Allah olw'ebyo byatukolera nga takoowa tumusaba Allah sokusaasira kwe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kize bannaye neebaza abawoli mu bannaffe abakoze omulimu ogw'okusomesa neebaza mukadde waffe gwensanzeewo deputy kadhi wa Mukono Sheikh Ibrahim Waakuya saba Allah tabaraka wa taala byatuyigiriza bibeere bya mugaso gye tuli twebaza abawolimu abasoose bonna besisanzeewo okkirize mbeebaze nammwe abasomi abafuddeyo okujja okusoma innama alilmu bittaallumi yirimu muntu abeera kyayagala okutegeera ku Allah alina okutuuga wansi n'ayabeerako nekyayiga neebaza mukadde waffe Haji Lwetungu Ali yateerawo ekifo kino ate nakkiriza abasiraamu yabeerawo n'essomero saba Allah agira amutukuumira ate bw'aba amujjuludde amujjulire ku la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah ekyo nga kiwedde tugenda kuyigayo aya emu eri mu suratu al-Baqara aya eyo ya 213 qala Allahu ta'ala kana an-nasu ummatan wahida Allah agamba mu Qur'an nti abantu bonna baali umma emu ay kulluhum kanu ala at-tawhid bonna baali mu kusinza Allah ta okuviira ddala ku Adam okutuukira ddala ku nabbi waffe Nuhu alayhi salatu wassalam owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yateekawo wakati wa nabbi Adam ne Nuhu ebyasa 10 kama qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Ibn Abbas yagamba nti kana baina Adam wa Nuhi 10 qurun wakati wa Adamu ne Nuhu waliwo ebyasa bimeka 10 naye awo kigambibwa nti waliwo nabbi wa Allah gwe bayita Idris alayhi salatu wassalam abo bannabbi bali bana
Allah yabatuma mu kitundu kye bayita Iraq muwulirayo. Nabbi asookera ddala mbe baatuma Iraq Idrisa alayhi salatu wassalam. Tebamutuma kuba si nabbi, naye yava mu kitundu ekyo kye bayita Iraq. Tebamutuma kuba si mubaka. Abawali bonna beegatta nti Idrisa yali nabbi buki? Bunabbi. Wabula tabeerangako muki? Naye bamutuma mu kitundu ekyo kye bayita Iraq. Nabbi owokubiri gwe bayita Nuhu alayhi salatu wassalam, naye waawo mu Iraq. Nabbi owokusatu bamuyita Ibrahimu alayhi salatu wassalam, naye wa mu Iraq mu kitundu kye bayita Babil. Nabbi owokuna gwe bayita Yunus ibn Matta, naye waawo mu Iraq. Allah we yabatuma abo bannabbi bameka? Ate bannabbi basatu Allah yabatuma Misiri. Nabbi asookera ddala bamuyita Yusufu alayhi salatu wassalam. Nabbi owokubiri bamuyita nabbi wa Allah Musa alayhi salatu wassalam. Ate nabbi owokusatu bamuyita nabbi wa Allah Harun alayhi salatu wassalam, abo be Misiri. Ate bannabbi 12 Allah yabatuma Sham, ne bannabbi abalala 6 Allah n'abatuma fi jazirati al-Arabi, mu kyondo kya Buwarabu. Bwe tuba tufunye obudde tulirambulula 12 newe ekitibwa Allah aga nti kana nnaasu ummatan wahida, abantu bonna baali ku tawhidi nga basinza Allah atya. Tewaliwo shiriki mu ntandikwa. Adamu yali kukusinza Allah tabaraka wa taala ogu, n'abantu bonna okuva ku Adamu paka Nuhu. Wajjawo abasajja abo baali balongoofu wakati wa Nuhu ne Idris. Allah yabatujjukiza mu suratu Nuhu. Omu baali bamuyita Suwaa, omu baali bamuyita Wadda, omulala Suwaa, omulala nga bamuyita Yaguutha, omulala nga bamuyita Yaguutha, omulala nga bamuyita Yauqa, omulala nga bamuyita Nasra. Abo bonna baali basajja nga balungufu. Era Allah yaboogera mu suratu Nuhu alayhi salatu wassalam. Kakasa ntuulira bulungi. Abeeyo muwulira? Naam? Tugizeeko? Tayib. Tugambye nti wakati wa nabbi wa Allah Idris alayhi salatu wassalam ne nabbi wa Allah Nuh waliwo abasajja abalongoofu. Omu baali bamuyita Wadda, omulala nga bamuyita Suwaa, omulala nga bamuyita Yaguutha, omulala nga bamuyita Yauqa, omulala nga bamuyita Nasra. Akati Allah tabaraka wa taala atuma Nuhu, naye nga tannamutuma abasajja abo. Abdullah ibn Abbas atuga nti halaku jamia, baali basajja balongoofu naye bonna baafa lumu. Wadda, Suwaa bagenda bagobereragana, gundi naafa bwatyo. Mu kiseera kyekimu Allah n'abajjulula. Bwe bamala okufa, shayitaani yajja mu kifaananyi ky'omusajja omulungi ayogeza essimbo. Yagatti abasajja mubalabe babadde balunguufu. Sawwiru lahum suwaru, mubakube ebifaananyi wa ansibuha ala quburihim, mubateeke ku kabbuliza. Fafaalu, bakola ekyo kyennyini, ne bakuba abasajja abo abaafa ebifaananyi kuba baali babijjukira, baali ba artist balungi nnyo. Ne bakuba ebifaananyi ne babisimba ku kabbuliza. Abdullah ibn Abbas aga nti falamma dhahaba aljil, generation bwe yamala okugenda eyo, omulembe ogwamala okukola ki? Jaa shaitan, sitaani n'akola ki? N'akomawo n'abagamba nti ataarifuuna man haula, abo bwe baateekako ebifaananyi mubamanyi? Haulai kanu alihata ajdadikum,
abaali bakatonda babajjajja bammwe faqa'u lahum sajidin batandika kusinza biki bifaananyi kati nabbi waffe Nuhu alayhi salatu wassalam Allah mutume eri abantu abaga nti bannange baali basajja balongoofu temubasinza qalu la tadharunna alihatakum abaali basajja baali abagezigezi muuko mwabo baga ntemugezanga okulekayo okusinza bakatonda bamu wala tadharunna wadda temulekayo kusinza katonda ani wala suwaa ne katonda suwaa wala yaguutha ne katonda ani yaguutha wa yauqa wa nasra ne katonda yauqa ne nasra qala Allahu ta'ala wa qad adallu kathira nga bayitira ku balongoofu abo abasajja abaali abalongoofu be baakuba ebifaananyi baabuza abantu bangi nga babulira ku bifaananyi kyovola obusiraamu bwaganira ddala ebifaananyi era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti ashaddu nnaasi adhaaba yawma alqiyamati almusawwirun abantu abagenda okusinga okubonerezebwa ku kiyama bebakuba ebiki oba olina ebifaananyi ewaka biyuzeyuze nkiddamu omuntu akyalimu ebifaananyi ewaka mu nnyumba osanga ng'oli hajati okuwulira emirembe ng'alaba ku kifaananyi kya taata we wali alaba ku kifaananyi kya beene alaba ku kifaananyi kya gundi tubasaba ebifaananyi ebyo mubikole ki kubanga nabbi Muhammad yatugaana ebiki hadithi eyokubiri nabbi yaga nti kullu musawwirin fi nnaari buli akuba ekifaananyi wa muki saba Allah taasa omuliro hadithi eyokusatu nabbi yaga nti kullu musawwirin fi nnaari abani bayogerako nti idha kana fi iradatihi buli muntu yenna gwe bakuba ekifaananyi ng'akyagadde wa muki Allah agenda kumwokya omuliro sallallahu taasa efaananyi abantu ennaku zino yatahawanuuna fiiha abantu batandise okutwala ekyensonga y'okwekubya ebifaananyi ng'ey'okuzannyirako n'ebifaananyi bya bulabe wallahi Allah yatulaga obubi bwa music mu Qur'ani ne mu sunna ne tetunnaba kulabawo obubi Allah bwe yayogerako nga bw'amaanyi mu bintu ebikolebwa mu mikolo gyaffe nga bubi bwa bifaananyi omuziki mubi era mu Qur'ani Allah yagugaana obujulizi we buli wa mina nnasi man yashtari lahu alhadith liyudilla an sabilillah qala Abdullah ibn Mas'ud wallahi innahu la aghani Allah kyali ategeeza mu aya eyo yali agamba nti mu bantu waliwo abateekawo music babuze naye abantu bave ku ddiini ya Allah entuufu era nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuga mu hadith layakunanna fi akhiri hadhihi al-umma aqwam hadith eri mu sahihi al-Bukhari mu umma eno ng'enaatera okukomekerezaayo wagenda kubeerayo abantu yastahilluna al-hira nga baafula obwenzi nga buli halali wal khamr nga abalala banywa mwenge wal hariri abalala nga bambala engoye za liiri ng'ate Allah yazifuula haramu ku basajja wal maazif n'omuziki abantu bagenda kutandika okukuba music ng'ate Allah yagufuula haramu kati Qur'ani ne sunna byonna byaziyiza omuziki naye amu n'ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yayitawo mu kuziyiza ebifaananyi ashaddu nnaasi adhaaba yawma alqiyamati almusawwirun yuqaalu lahum ahyu ma sawwartum Allah agenda kugamba abantu abakuba ebifaananyi nti muteeke emyoyo mulamuse bimwateeka bimwakuba muganda wange ne mwannyinaze bw'obanga tosobola kutonda kanyonyi bw'oba tosobola kutonda ggongolo
oba tusobola kutonda kibe, oba tusobola kutonda nsanafu yadde ekiku, tokubanga ekifaananyi ky'ekintu kyonna nga kirimu omwoyo. Abdullah ibn Abbas yagamba fa in kana la budda, bwowulira nga bikusiiwa ebifaananyi oyagala kukubayo ku biki? Ku bifaananyi. Fasna'u lima la ruha fihi, genda onoonye ebitalina myoyo byoba okuba. Kuba omuzikiti, genda okube ejjinja, genda onoonye omuti okube, kuba Kaaba la ba'sa bihi. Fasna'u lima la ruha fihi yuqalu lahum ahyu ma sawwabtu, bagenda bagamba muteeke emyoyo bye mbadde mukola ki? Saba Allah tutaase, kubanga ammatil balwa, ezambi libunye terikyatulekayo ffenna. Buli omu osanga nga ateekawo bamukube, nekyetaaga abantu okugenda nga twejja ku biki? Twejja ku bifaananyi olw'obujulizi obwo bwe tukoze eki bwe tulabye. Kati Allah aga nti kaana nnaas ummatan wahida, abantu bonna baali ku tawhidi nga basinzaani Allah. Faba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa mundhirin. Qara Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud yasoma naga nti kaana nnaasu ummatan wahida fakhtalafu, abantu bonna baali kimu. Ku mulembe gwa Nuhu ne wajjawo fitina y'ebifaananyi, abantu ne bakola ki? Ne baawukana. Bwe baamala okwawukana, faba'atha Allahu an-nabiyyiina mubashiriina wa mundhirin, Allah kwe kutandika okutuma bannabbi ne bafuuka babaka. Era omubaka eyasooka okutumirwa ddala ye nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam. Fitina yali ya bifaananyi. Olwaleero omuntu bw'abeerako n'ekifaananyi ewuwe n'omuga nti abaana bo bajja kisinza, tasobola kukitegeera. Nekisobokera ddala ngo abaana bo gwe bakulabira ddala nga Katonda olw'ebyo by'okoze mu famire yaabwe. Abantu singa Mariya yaliwo ne bamuga nti Mariya bajja kukuba ebifaananyi bakusinze, tekisoboka. Oba Yesu. Naye tulina banneiba ng'akeera ku makya kufukamira mu kifaananyi kya Mariya, ndaga nti Mariya omutuukirivu. Tusaabire ffe abaki? N'asinza ekifaananyi era ng'alaba asobola okiyitiramu okutuuka ewa Allah tabaraka wa ta'ala. So tokubanga ekifaananyi, twewala ebifaananyi okuggyako ebyo obusiraamu bye baatugamba kyebyo la budda minu, nga paasipooti yaffe, nga ID, nga tawthiqiya. Twagala okuwathako emigabo egituuse tuze tubisomesa abantu. Ne bwe kitaba ekyo, bino ebya tarufihiya, twagala kufunamu nsimanyaani serefi. Sembere wano tukube mwani serefi ajja fuuka serefi mu maaso ga Allah. Twewale serefi, twewale ebifaananyi. Wallahi ebifaananyi bisusse. La takadu tajidu hafla, tosobola kusanga mukolo min alhaflat, mu mikolo gyaffe gye tutambula nagyo, okutuusa ng'olaba bifaananyi ebirala twewooma byewuumi. Naye ogenda okumaliriza nga weewooma muki? Owooma muki? N'okumaliriza ogumiikirize babikole ki? Kubanga yenzikiriza y'abantu. Abooluganda twewala ebifaananyi, tusaba Allah atutaase. Ati Allah agamba nti faba'atha Allahu an-nabiyyiina mubashirin, Allah yatuma ababaka. Bw'abatuma mubashirina nga basanyusa abantu, wa mundhirin nga batiisa n'abaki? Wa anzala ma'ahumul kitaba, buli Allah nabbi gwe yatuma yagendanga amuwa ekitabo. Era bawali mbagamba nti Allah yatuma ababaka bangi n'abawa ebitabo, buli nabbi yagendanga amuwa ekiki? Newankubadde nga yatubuulirako ebitabo bimeka? Oba 5. Ebina Tawratu Musa, Zaburu Daud, Injilu Isa wa Qur'anu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 Suhufu Ibrahima
Tauratu Musa, Zaburu Daud, Injilu Isa, Qur'anu Muhammad. Ebyo ebitaano. Kino ekitabo ekyokutaano Thabit kyanywera owekitibwa Allah tabaraka wa taala akyogerako mu suratu Najmi ne mu suratu Al-A'la. Amma mu Najmi yagamba am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Yali agamba ku Walid ibn al-Mughira naga nti oba teyasomako teyafuna ku mawulire gakwatagana ku bitabo ebyasookawo ekitabo kya Musa wa Ibrahim n'ekitabo kya Ibrahim alladhi waffa yatuukiriza. Suratul A'la Allah yagamba nti inna hadha la fi suhufi al-ula suhufi Ibrahima. Essura eno yonna gye mulaba gye bayita Suratul A'la Allah yagissaako mu bitabo ebyasooka. Nga bw'ogiraba okuva ku ntandiko paka ku nkomere, Allah yagireeta mu bitabo ebyakola ki? Suhufi inna hadha la fi suhufi al-ula. Allah mu bitabo byonna ebyasooka yagenda nga agiteeka mu Suratul A'la. Suhufi Ibrahima, ng'ekitabo kya Ibrahimu nani ne Musa. Abawali bagamba nti nga bw'ogiraba bwefaanana sabbih isma rabbika al-a'la. Allah yagiteeka mu kitabo kya Ibrahim n'ekitabo kya Musa. Akati ebyo ebitabo ebitaano owekitibwa Allah tabaraka wa taala wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Ebitabo byonna Allah yagenda nga abissa n'amazima. Qala Allahu ta'ala wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Allah yassa amazima, amazima gegakka. Akati liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fi. Ebitabo ebyo bigenda biramula abantu ku bantu be bagenda baawukanamu. Wama ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum albayinat. Mutuufu abantu tebayawukana okujja ku bibayawukanako. Allah yaleetanga obunnyonnyofu ng'aleeta obujulizi nga baga bino bituufu bino bikyamu. Naye owekitibwa Allah agamba nti fahada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaqqi biidhni inna Allaha yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah alungamye gw'abayagadde kukuba eggolokofu. Wano njagalawo ebintu bisatu oba bitaano. Owekitibwa Allah tabaraka wa taala ebintu bye yatuwaffa abasiraamu yagendanga abiwa adiyanu sabiqa, amadini agakola ki? Ekyokulabirako shahada, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada. Empagi ezolaba ettaano Allah tabaraka wa taala eziwa abaasookawo. Ziyinza okuba nga zabakkako nga si mpagi naye ng'osangira ddala ng'ebikolo byasigala bikolo. Era Allah tabaraka wa taala aga nti inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl yatiyahum al'adhabu al'alim. Twatuma Nuhu eri abantu be basinze Allah balekeraawo okukola bye bakola ebikyamu ng'ebibonerezo tebinnaba kubatuukako. Qaala ya qawmi inni lakum nadhiru mubin an i'budu Allah la ilaha illa Allah. Okuviira ddala ku Nuhu alayhi salatu wassalam bonna baali bamanyi la ilaha illa Allah. Oli yayongerangawo bwongezi nabbi yaliwo mu kiseera ekyo. La ilaha illa Allah Nuhu rasulullah. La ilaha illa Allah Ibrahimu rasulullah. La ilaha illa Allah Lutu rasulullah. La ilaha illa Allah Hudu rasulullah. La ilaha illa Allah Musa rasulullah. La ilaha illa Allah Ismailu rasulullah. Bwekiti bwekyali. Era bw'oba otunuulidde Qur'an an i'budu Allaha wattaquuhu wa ati'uun. Nuhu rasulullah, musinze Allah yekka mumutye nange nabbi wa Allah mungondere. Ati'uun.
akati bwe kitu bwe kyali wabula Qur'an yatuleetera obujulizi nti bannabbi bamalanga okukkiriza shahada eyo bo bannabbi ate baali bayina tteeka okukkiriza Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bonna bannabbi nga bamala okukkiriza la ilaha illallah bannabbi Allah yakola nabo endagaano nga balina okukkiriza Muhammadu Rasulullah kyajja mu suratu Ali Imran nga Allah gantu wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin Allah yakola endagaano ne bannabbi bonna lama ataituhum min kitabi wa hikma buli nabbi Allah gwe yagendanga wa ekitabo ne hikma thumma ja'akum rasul oluvanyuma waliwo omusajja bamuyita Muhammad la tu'minunna bihi buli nabbi yenna yali alina okukkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tansurunna n'okumusomesa abantu be qala aqarrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri Allah nabaga nti mubikkiriza okusomesanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era munakinywererako qalu aqararna bonna baddamu bannabbi ba Allah titukinywezezza tugenda kusomesanga nabbi Muhammad tujja mutaasa n'abantu ba umma zaffe tujja kubadaganga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala fashhadu wa ana ma'akum mina ash-shahidin obujulizi obwo bulaga nti bannabbi bakkirizanga Allah ne bakkirizanga bannabbi abaaliwo mu biseera ebyo bateekangako shahadatu anna Muhammadan Rasulullah okukkiriza nti Muhammad mbaka waani mbaka wa Allah jalla jalaluhu tayib mu bintu ebyo ekintu ekyokubiri bannabbi bonna basookawo basinzanga Allah era nga bwe batusomerwa amateeka ga Allah tabaraka wa taala kharru sujjada obukiya bavunamanga wansi nga basaala nga bakaaba nokukaaba nga bwe kyajja mu suratu Maryam Ibrahimu alayhi salatu wassalam ye yakiteeka ne mu dduwa rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati Allah nkusaba onfuule musaaze wa min dhurriyyati n'abantu b'olulyo lwange nkusaba bafuule baki basaazi oyasabira n'abaana be babeere basaazi ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد basomere ebikwatagana ku Semaili Ismail yali sadiq alwa'd yatukiriza endagaano wa kana rasula nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiya yali alagira abantu bokusala Isa Yesu Kristo qala inni abdullahi atani al-kitab yaganti nze ndi muddu wa Allah Allah yampa ekitabo bakitanjiri wa awsani bisalati wazaka yandagira okusala Allah Yesu Kristo yandagira okuwa zaka wa awsani bisalati wazakati ma dumtu hayya ibanga linnamalanga ndi muki nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamuganti wa'muru ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa abantu balagira okusala ate kiremere ku abantu tebagala kusala wastabir 'alayha kiremere ko bajjukiza olwaleero enkya balagire sola la nas'aluka rizqa Allah yakiteekako ne riziki ebikwatagana riziki to wala aqibatu littaqwa teriyo muntu yenna alagira bantu be kusala n'ateekawo ka bizinesi konna okujjako nga Allah ajja mugabiri kasoteekawo sababu Allah agabirira n'abatataddeewo sababu ne gwe teekawo embeera nahnu naruzukuk Allah ye yamutulabirira ebbanga lyetumala nga tulagira abantu baffe okukola ki kusala ensonga ey'okusatu zaka etugiwulidde mu aya zaki bagikola basookawo
naye fefekka ffe twagikola ki ffe twaginywererako osanga nga abasaala olwaleero basiraamu naye nga bannabbi baabwe Allah yabalagira okukola ki okusaala osanga nga abawa zaka emanyikiddwa mu mitemwa gyonna basiraamu naye nga n'abasookawo bannabbi baabwe Allah yabagamba okukola ki fahada Allahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaqqi biidhni fa abasiraamu abakkiriza Allah tabaraka wa taala yatuwa hidaya n'atuwa tawfiiki okukola ebituufu bali n'abibajjako ekintu ekirala kwe kusiiba teri kubuusabuusa abatusookawo basiiba nga naffe tukola ki kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba ala allazina muwandikiddwako okusiiba nga bwe kwawandiikibwa kuba abasookawo abatusookawo naye baani abasiiba olwaleero fahada Allahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaqqi biidhni fa abakkiriza abasiraamu Allah yatuwa tawfiiki okukola ebituufu bali n'abibeerabiza hijja teriyo nabbi bannabbi ba Allah okujjako nga yakola ki yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwo hadithi nabbi yagamba sallu fi masjidi al-khayfa musalireekum masjidi khayfa fa innahu salla fihi 70 min al-anbiya bannabbi bagende Makka okukola hijja ne basalirako mu muzikiti ogwo gwe bayita masjidi al-khayfa bannabbi nsanvu bwatu bwagamba nabbi Muhammad era bajjanga ne balambula bayibuli n'obwafeeke bwayo nkiddamu bayibuli n'obwaki n'obwafeeke bwayo kuba ffe tetukkiriza nti ekyo kitabo kya Allah lwaki zaadu fiha ma zaadu tewaliyo na kitabo Allah kiyassa nga bakiyita bwe batyo wabula bagattagatta bye bakola ki bye bagatta naye tugamba nti mulimu anajiri wa tawrat era tugamba tukkiriza Allah bye yassa omubeeramu ebituufu tetubiwakanya naye n'obwafeeke bwayo erambulula nti basiibanga ate omwezi gwa Ramadhan erambulula nereeta kye bayita hijja bagendanga ne bakola naye baani olwaleero abakola hijja baani olwaleero basiiba Ramadhan basiraamu fahada Allahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaqqi biidhni fe Allah yatuwa tawfiiki nga fefekka bakola ebituufu siraamu beeranga munywevu oli ku kituufu bali Allah yabibawa baabi byabalema olwo hadithi enneewuunyisa nga n'olwejjuma Allah yali yaluwa abayudaaya n'abakristo nabbi yagaa nti nahnu al-awwaluuna al-akhirun nahnu awwaluuna al-akhirun fetu nahnu al-akhiruna al-awwal fetu sembyeyo kubeera nga Allah tuleeta mu nsi naye ate mu mpeera tufuna y'abasooka naye yagamba wa hadha al-yawm alladhi ikhtalafu fihi abayudaaya bagenda okumaliriza waliwo olunaku lwe bayita olunaku lw'ejjuma kad ataahum Allahu hadha al-yawm Allah yabawa olunaku olwo fakhtalafu fihi bamaliza balwawukanyeeko bamaliza bakoze eki baludduseeko nga bwe badduka ku swala tebakyasaala baluddukako olw'ejjuma nga bwe badduka ku Ramadhaani tebakyakola ki nga bwe badduka ku hijja tekyali akola ki ma annahu fi kutubihim okusiiba mwe kuli mu bitabo byabwe hijja mweziri mu biki nga bwe babiddukako n'olw'ejjuma baluddukako kyavaaga nti fannaasu lana ttaba abantu bagoberera ffe qaala alyahuudu ghada yaga nti abayudaaya bapaalira ku lwa mukaaga wannasaara ba'da algadi ate abakristu bo bapaalira ku lwakumeka lwassande bwatu beyagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza ki musiraamu beeranga mu gumu ebbanga lyonna gw'oli ku kituufu bano bali ku feeke beeyiya buki bweyiya era Allah yakamalamu mu suratul Fath lagati huwa allazi arsala rasulahu bilhuda yoyo Allah yatuma nabbi we Muhammadi n'obulungamu wa diini lhaq ne diini yaki
eddiini gy'oliko ya mazima liyudhhirahu ala ddiini kulli yeeyina okubeera ng'ekontrolinga amadiini gonna okugakulaga nti eno ddiini ntuufu oba eno nkyamu obusiraamu bwe bubamulisa era bwe bulina okutulaga nti eyo ntuufu oba si ntuufu toyinawo okkirizibwa genda kusoma n'olabayo obutuufu bw'eddiini eyo oyina kusoma ki Qur'an liyudhhirahu ala ddiini wakafa billahi shahida Allah atekawo n'omujulizi Muhammadu rasulullah qala Allah ta'ala fi al-a'raf qul ya ayyuha an-nas Muhammad gamba abantu inni rasulullahi ilaykum jami'a baganti nze ndi mubaka wa Allah gye muli mwenna barakallahu li wa lakum tafadhal Naam, bismillah tugenze mu bibuuzo inshallah ta'ala olw'obudde tujja kuyita mu bufunzefunze tubasaba nti inshallah bwe nabeera ebifise olugwamu ekyatambula biibirillah Sheikh n'ekibuuzo kyabuuza nti bo nga bamakanika balina obuzibu omuntu ajja n'amuleetera pikipiki ogikanika naye ng'amanyi bulungi piki eyo evuga nva embizi akola atya agikanike Amiri tusanyusa okukulaba barakallahu fi nzikirizibwa okukanika piki gye mmanyi nti nvuzi yaki ya mbizi oba nedda ebbanga ly'omala nga togimanyi kanika ne piki evugamu ku mbizi olw'olumu olulala neevuga ku mwenge luli neevuga ku soda eyo nayo tugikanika kitegereka wabula gye tumanyi nti evuga mbizi yennyini yo teyinaayo alternative okujjako ki ekyennaku nnyo abasajja abo bakyukka embizi ku piki ate bamala ne batikka kofi oba olyawo nga gye walabyeko embizi jjo olabekaani ako swaba n'enkofiira ataddeko saba Allah atutaase okiraba abawali mbaga nti gy'omanyi nti gwe mulimu gwekola togikola ki togikanika woba omuyambako ate Allah yatugaa nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan barakallahu fi Naam, onaabuuza nti kiramulwa kitya okusazaamu sunna nga baaziinye kiramulwa kitya okusazaamu sunna nga baaziinye ekyo kyekituufu ate kyatteeka kasa baaziinye bakimisola nga baaziinye kyatadde bwekuba kwaziina agende mu maaso n'okusaala naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yalikkiriye yaga nti idha uqimati ssala fala salata illa almaktuba singa essala ekimibwa toyimirizaawo essala yonna eya sunna illa almaktuba okujjako eya faradi yalaalikibwa naye bwekubeera kwaziina agenda mu maaso naki ne sunnayo wallahu ta'ala a'lam Naam, onaabuuza nti shekhe bino bitegeeza ki yaumul kiyama yaumul jama deni ne hijira meaning ya yaumul qiyama lwe lunaku lw'enkumiri qala Allahu ta'ala la uqsimu bi yaumi alqiyama Allah yagaa nti ndayira olunaku lwaki balutuma qiyamu lianna yatulu nnaasu alqiyam abantu bagenda kuyimirira oluyimiriro oluwanvu nga terulimu kutuula era oluyimirira lugenda kubeeramu okutambula nga buli omu tamanyi gyavudde tamanyi gyalaga qala Allahu ta'ala alqari'atu malqari'a wama adraka malqari'a yawma yakunu nnaasu kalfarashi almabithuth abantu bagenda kubeera ng'ebiwojjolo nga tebamanyi gye balaga wallahi kizibu nnyo Allah yagezesaako abayudaaya abayisirayiri n'abawandikako kye bayita attiihu nga batambula nga buli omu tamanyi wuwe abanga atuuka ewuwe ng'alabanga agudde ewalala abanga bwe batyo 40 ama 40 sana emyaka 10 ameka
Allah inabi yabalagira ne bagano bikola Allah nabagezesa n'ekigezi ekyo myaka ana ng'otambula butambuzi otaaya ya butaaya ng'obuuza muno okoze bwe wange yewanga naye tamanyi kati kiyama egenda kutuuka ng'abantu tulinga biwojjolo ate tewajja kubaawo nnyumba yonna Allah ajja kuba yaziziriza nga buli muntu ali nafsi nafsi ndi ku lwange bannaye tutye nnyo olunaku olwo lwa bulabe naku lwa kiyama kyobola Allah yatutiisa nnyo wa amma man khaafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almawa omuntu yenna atya butya bwagenda okuyimirira mu maaso ga Allah omwoyo gwe n'aguziyiza eby'edduniya tubeera ku mbaga z'abantu bw'aba yatamidde edduniya kye bayita hawa nafsi tebamusala mu maaso ng'atumidde omuziki gwe bulungi abaana abawala bali mu shayatini wallahi ziringa ze batyuninga obutyunizi bateekako omuziki n'olaba eddalu la ilaha illallah azinaasonga azinaakola biki la ilaha illallah la ilaha illallah noga nti shayatini zakyadde wano kuva ku makya era nomala obamma omuziki kaannaka haramta alayhim hazzahum alwafira obanga abajjeeko omugabo omuki saba Allah taase okukulembeza emyoyo gyaffe nolaba abasajja abakyala abakulu basenga abakuzaala n'okuzaala omwana lwe lunaku lwe lwalina okukola ki okusanyukako leka naawe olusiddiiki lutwale eri ewuwo la ilaha illallah basenga mutukola bubi basenga mutukola bubi bataata tebatera nnyo byenyigiramu wabula baba nafuya nnyo bataata baffe ogenda okulaba nga taata wallahi agonzi baleke abasi baleke kakasitaaru lunaku lutya lunaku lumu baleke omwana yeyagaleko tunakola tauba embago atendwa tunakola tauba tamanyi nti ayonoonye omukolo gwani gw'omwana naye abooluganda tutye Allah hawa nafsi tuziyina kituufu naye weekubirize weewumbewumbe ogende ng'ozejjamu mpola mpola lwaki banno basobola obikola gwe lwaki gwe tobikola wejjeemu hawa nafsi oyo yekka Allah gwe yagamba wanaha nafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almawa oyo Allah agenda muwejjana tusaba Allah atuwejjana faddal Sheikh ekirala awezaamu yawmul juma kitegeeza yawmul juma lwe lunaku lwa juma naye ndowooza yali aga nti yawmul jamu dhalika yawmu taghabun yawmul jamu ategeezaamu olunaku lw'okutukuŋŋaanya Allah agenda tutukuŋŋaanya nga asibaabu ezitukuŋŋaanya weeziri kuba Allah tabaraka wataala aga nti idha as-samaa'u nfatarat eggulu Allah agenda liyuza limenyaamenya وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت بحار فجرت أبامكو واني بغانت سجلت الله agenda kuddira amayanja agakumeko omuliro ennyanja ngeyakanga petroli buli omu alaba anti ennyanja zatwetoolola mahitu atalantiki buhairati Victoria buno buleke bwaffe buno Victoria bukatwe bwani nga bonna Allah bukumyeko omuliro olaba omuliro nga kukuva emabega kukugoba emisinde omaliriza gukukuŋŋaanyiza kutwala Allah wakola ki wayagala kakati tugenda kukuŋŋaana mu kifo kimu olunaku olwo lwakutukuŋŋaanya ffenna min awwalihi yagamba nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam ana sayyidu waladi adam wala fakhar nze mukama w'abaana ba Adamu okuva ku Adamu yennyini okutuusiriza ddala ku muntu alisembayo nabbi Muhammad ye mukama waffe yaga nti wala fakhar sewaana buki
kyava abuuza basahaba atadiruna kaifa dhalik mumanyi wekigenda okubeera qaala yajma'u Allahu an-nasa min awwalihim ila akhirihim Allah agenda kuŋŋaanya abantu okuva ku yasooka paka akola ki ekyo bayita dhalika yawmul jam' olunaku olwaki olw'okutukuŋŋaanya tusaba Allah olunaku olwo Allah lutugondeze Allah yagamba ku bakaafu nti olunaku olwo lugenda kubeera luzito gye bali nga lulwenkanankana emyaka emitwalo 5 50,000 sana emyaka emitwalo emeka Allahu akbar kinene naye ate abakkiriza nabbi yatugamba ma baina al-asri wal maghrib nga bwolabaka kyovola wali yaga nti lilkafirina gairu yasir abakaafu terugenda kuba lwangu gye bali naye abakkiriza bamubalaka byangu nnyo ng'ayitawo agenda buli omu ng'ategedde ma baina al-asri wal maghrib bakubala mangu kyovola ba Allah bwe yayogera ku bantu abasaba edduniya n'akhira yaga nti ulaika lahum yagamba ati Allah tabaraka wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'u alhisab Allah ajja kwanguyiriza okubabala buli omu bamubala akole ki buli omu bamubala aveewo bakubala oveewo mu bwangu so tusaba Allah tabaraka wa taala twanguyibwe kirala kibadde ki agande hijira kitegeeza mu kusenguka era nabbi yakwogerako n'owekitiibwa Allah n'akwogerako mu ki yagati warujis fahjur yagamba nti n'amasanamu gasenguke ne shiriki musenguke omusiraamu omukkiriza yahjuru shirika asenguka ki asenguka shiriki takkiriza kuliraana bashiriku na shiriki era abeera mwegendereza nnyo ku nsonga ezikwatagana ne shiriki newe bakikuwaanira batya ekintu ng'ishtamamta fiha raihata shiriki ng'omaze okuwunyizaamu olusu lwaki lw'okugattako Allah fahjur kisenguke era ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti osobola okusenguka ng'osenguka shiriki ng'odda ku tawhid ng'osenguka haramu ng'odda ku halal ng'osenguka bid'a ng'odda ku ki ku sunna barakallahu fikum Sheikh anabuuzizza nti sujuudu ziri mmeka mu busiraamu eziriko obujulizi okuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bw'ovunnama osomerawo ki sujuudu ziri mmeka mu busiraamu eziriko obujulizi sujuudu waliwo ez'omusola sujuudu z'omusola zimanyikiddwa bye tusomeramu subhana rabbiyal a'la tusomeramu subuhu qudusu rabbul malaikati waruh tusomeramu subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli ezo ezimu ku adhikari zetusomerawa wansi nga tutaddewo ekyenyi mu sujuudu zonna abawali mwe bagamba sujuudu ey'okubiri gye bayita sujuudu sahwi eyakwerabira era nayo tusomerawo ebyo byennyini tebyawuka sujuudu ey'okusatu gye bayita sujuudu shukuru ey'okwebaza kigambibwa oluusi nabbi sallallahu alaihi wasallam yafunanga ebimusanyusa kharra sajida yakkanga wansi n'akola ki n'avunnama alaihi salatu wassalamu tusomerawo ki ebyo byennyini abawali mwe bagamba tulinayo nekye bayita sujuudu tilawa oluvunnama olw'okusoma ki Qur'an tusomerawo ki ebyo byennyini waliwo ekigambo ekigamba sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shakka sam'ahu wa basarahu biquwwatihi bihawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsan alkhaliqin ekigambo ekyo kyekimu ku adhikariza sujud Sheikh Nasiruddin Albani Allah musiime yatulaga nti eyo yemu ku adhikari zetusoma ku ki so tetukkirizibwa kugikhasasa nti ebeera ku kigambo kino kyokka oba ku kuvunnama kuno kwokka barakallahu fi Sheikh nabuuza nti abadde amanyi
omugoberezi wa nabbi mu Isa Yuda Erikariyoti ye yamulyamu olukwe oba teyamulyamu lukwe. Omugoberezi wa nabbi Isa omusajja bamuyita Yahudha Iskariyoti oba bano bamuyita Yuda ani Iskariyoti. Yahudha Iskariyoti kigambibwa nti yoyo yennyini gwe bakomerera ne ku musaalaba. Yali munnanfuusi mu bantu ba Isa bun Maryam, era Allah bwe yakwata ekifaananyi baga nti yakibikkira ddala ye kennyini. Bangi mba wali mbuugira ekyo, abo ne baga nti bakibikka mulala. Yahudha Iskariyoti. So yali mu bagoberezi naye nga muki munnanfuusi. Wallahu ta'ala alam. Ekibuuzo kyono kize ku musomo gwa sheekhe gyadde asomesa. Yabuuza nti senga abadde azze okusaala nga yatiddwako salatu magharibi n'asanga salatu lishai fadila nga katukizeewa sheekhe. N'asanga salatu lishai esaaliddwako era akeemu akola atya? Azze naye nga salatu magharibi yamuyiseeko n'asanga nga basaala salatu lishai ng'era bakasaalako era akeemu. Ye bwayi akola atya ng'ate magharibi yamuyiseeko? Wasanga eswala eriwo olw'obulungi bwa nnyama agenda n'eswala eriwo oluvannyuma lw'amalira n'alyoka asaala eswala ebadde eyiseeko. Soma ekirala. Barakallahu fiik. Tuwandike ku mikono tusabe ku dduwa. Ebibuuzo biweddewo. Ebibuuzo bikoze ki? Kino kyenkutte kyakuwabulamu nja kisoma nga sheekh amaliriza. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وجلودنا وعقولنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى نار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. إنك أنت السميع الدعاء. اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم ارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. من ولي من أمرنا شيئا فشق على أهله اللهم فشق عليه. ومن ولي من أمرنا شيئا فأرفق على أهله اللهم فارفق به إنك أنت السميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. صل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.